kanchi gonze mu kitege gonza mu kuba kibagambye nnyo tebajja sigala ku ekyo nina abantu benjogera nabo ne bagamba ekyaleeta ono wano ate kyongera kakalamu let me tell you omusajja akugamba ogenda kuva wano nga yazimbye atazimbye enyumba ya baawe jalimu Junior enyumba jalimu ya baawe Junior jasoko kulaga ku Junior nyumba abakezi no kati nze Junior yajja nabyogana entambi nti basulanga wange Junior nze namutwale waluze naganenga wali abalenzi kati era tukizeemu kyennyini anti kache kitambula olaba bakisazeemu yakugaye mbugwe wayingira ebintu biri ebiru ebyo ndowooza byomulumiriza kubanga wano wabiyingira n'olyokogenda mu church akatambi sikalina anti kakati uliriza teri atakimanyi kubanga ensi ekimanyi nakinyonyodde abantu nti Junior buli wabeera n'abalenzi bakyankana na do you know why yasooka okukyankana naawe ati abamanyi nti ogenda kwogera abantu nti bamugula empanka naye kankubuulira ekintu kankubuuza ekintu kimu saagala tukiremezeemu nnyo Tasha omuwala kugamba ki kubanga nzijukira olunaku lwe twali ewaka mu apartment ng'omuwala tayogera video endowooza gyeri Tasha nga tayogera ng'asiriikiridde nga gwagezaako okwogera yali ayogera ki Tasha tukiveeko ekyo leero oli si musajja kyebyo ddala kubanga nze saafu omuwala wamulaba lwakagamba tayagala nnyo mawulire Tasha tusonyiwe ne kwegamba you know abavubuka abo abatali bavubuka nga Junior asobola okuwasa omuwala abuzebuze ensi kyovola yagamba taata we nti nno ayagala mukazi shiba nga kibe tasobola kufuna shiba osegera bukya mama we amugamba ndeetera ku mukazi emyaka ebiri yakaleeta abasajja 6 ate si kyekibadde ekigendererwa bw'ojja tyo byogera kati nno nze nja kujjayo akantu akamu oba olabika obirina kuba omuwala yakwekubako nnyo bw'omanyi nti nno okyakubye oyo Junior biri bye yajja ku mawulire bw'okimanyi nti bamusanga ne musajja munne ku buliri ebongera bisalamu tosalamu kintu ati kati ekintu kirina gundi neyamukuba nno kati ate soono si mukazi nedda naawe nedda era okujja ku mawulire ago Junior yeebaze nnyo Kafuko okubikkirira si muwala era omuwala Tasha takubanko ku Junior mumulimba kati ojobuze Kafuko Tasha takubanko nkugambe byaddala bo ku byokusaaga takubanko Junior bana Junior yali mukwano gwange wano kino Tasha takubangako Junior oli bamukuba bibye na musajja munne ekanawe ekyo kirinene. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Abantu oluvanyuma ababaze mukuba abantu nebagamba nti bamukubye munno oza bakimanyidde ddala nti nze ne Nakangubi tetukwatagana ate nga naye bakimanyi nti naawe tokwatagana ne Nakangubi era nafunye video ze nga kikulu kati nze sijja kugamba nze nalabye nga gwe bataakubye era nagambye kati anti enkubi anti kati gwe ngeri gye wabadde olaba video newuunya omukazi omusajja abasajja babiri okuba omuntu n'atatalantuka tewategedde ddayo olabe video eyo emabega we yansanga ku Papazi Sport abo baddankani be bamutaasa twali waggwana yansanga ku Papazi Sport n'atandika okundalukiramu munnange sitera kuvaako nina tunuulira wansi nga newe nkisamba nekigwe kubuulira amazima omulwadde ajja wona Papazi Sport waggulwa ekikazi kineereezeemu siina kyenkikoze ntudde ejja kukuba nekitumya nengamba naye kino wekinya nekigwa eri wansi sibaawo tekinvaako ekikuwa omaye we mba naalwana nkankanirira musungu ne kujja kasana tandikolaba ngatandise okukankanya nemanyi ono agenda kusambwa ono saawa yonna agenda kulinnya waliwo akantu twetwaliranga waggulu bwetu waggulu awo nekineerenga kimpadde ne space wenkirinyira omugere kigweyo nasiriikirira abo baddankani
African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a Bucket Night edition at the Last Summer Dance, where Bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call William on 647-740-1951 or Freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. The Answer Channel, Kai Wisdom Official Koli, utukwandiza kwenye onaku olwaleero. Nine Kaye Wisdom, soko isewa abantu wangumangu awo tweyongereyo. Aba Unique Shipping Company bannange Unique Shipping Company oboyaga kujja ebintu e Uganda gwe ng'oli wano Canada kiro $20 nagwa ayagala okusindika ebintu okuva ne Canada paka Uganda $14 eze Canada. Totawanya abantu tokola ki nonya shipping company gye bayita Unique Shipping Company tubeba ebintu bye bituuka mu nnaku 14 teri kwekwasa. Ate anabraido guno mwezi gw'omwenda tugenda kubawo anabraido ng'ekintu awo Hamilton nga tulya ku ssente. Ngenda kujja nze official MC tulye ku ssente bintu byakwambala bwambazi fashion show jangu nga bwoli ebyana gyebiri ebirenzi gyebiri tukyakale tukube ekintu nga kyekyo sikwe bana tetwajja kukolera ku bere kakalamu. So simanyi naye wajja kukolera akalango kawasooka linaawo nti sikalina akala Last Summer Dance. Bw'ogamba nti no tokalina ojja yombya nno abantu anti esimu kalaba bulala kubanga kyemmanyi nga 3 September naye ekifo simanyi we kali nange mu downtown wali eri terobera ku Sackville ya ekinyumira mu bintu bya waswa taseera mwenge yeyekata seera mwenge ekyokubiri anti tuba ne mikono gyaffe mitamiivu kati bo batwala nga ewantu wali mwenge bagakaye watulese mu biki muno waswa oba omwenge agutereka wegugwawo avuga emmotoka ogenda okulanga guzze kyemwewunyako taseera mwenge. So Last Summer Dance right nga 17 era byaddala yesembayo kubanga kati twatandise so mujje tulye ku ssente 232 tugenda kuba ku Sackville I think so 237 Sackville yero ya bulijjo tugenda kuba ne ba DJ baffe bana mujje mabana esente gwazeekolera osoro gamba ngenda mu Last Summer Dance nga ngenda kulya $2 zange 2 gwazikola nene wekubako enjawulo eno bye tulanga byebyo kyova tugenda kuva mu Toronto tugende Hamilton bere ne bannoga tuvugeko tukyuse wano wetuli naye wonobeera mu kayumba nti bakakuvumiremu ze kasanko gambi so kyekyo omwana kagamba nti tetuyira we tubeera naye kakati kyewunyisa okujjako obunaku nga bwakujjula nti ogenda kudda e Kampala ng'omuntu wamuleka nga azimbye kisingo omayo beerawo omuntu akulumirirwa naye omwana Junior akulumirirwa naye kakati kakalamu nti nagamba emyaka 5 gimwonoonye mugenda okudda nga bannamwe bazimbye era tutaga bannaffe bali ba Junior nga bazimbye nga bagaggawadde nga ffe tuli eno mu miti obugagga kyeki jukira yakolako YouTube nemwokya tiyasukka yadde tiyamalawo yadde bbanga kati yalowooza feriya ye yefe ya buli omu Junior yali abaddeko n'omugagga omu n'atugamba yali ayogera ku kintu kyebweru omugagga ono agamba nange wano mukole ssente temwetaaga nagenda bweru naye twafuluma ne mbagamba omugagga oyo ayogedde alina ne bitulera mwene ensi nno Canada kati ye wagamba nga n'abaana be abamu abazaalira eno gwe ng'otomera ye Bebekulu kati Bebekulu wakuvumira Bulaaya gwomanyi kyeyayitamu okusitula mukazi w'okuzaalira mu Amerika ne mutabani bo kati bali London
yamulese London newe twali tuveera London twamusanga mu nnyonyi omwana kati oli ne gundi ne mama ali na matovu era twasiikana mu nnyonyi atutte omwana we oyo yani oyo kati labayo kakalamu wabe ngano okolera viera of course sirabanga konti Bebe Cool ng'akyogedde avumirira Bulaaya ne kati nkuwa example kubanga tasobola kunyiga twaliko naye rumuwe waka yali atulambuza ennyumba eno endala okoleko eno gyayina eno waliwo endala eri awo ebbali era nga naye eri ku ttaka lya taata we ekyo sakitegeera but eri bbali yali awo example y'ono omwami gwe bayita Bakaluba n'agamba omusajja yagenda n'akola ssente n'akomawo n'asetinga ebintu n'asetinga something ewaka kati ng'omulaba agamba kale singa naffe twalowooza gye budde tukola investments ng'ezo kati Bebe Cool ye muntu asobola okugamba ekituufu why Bebe Cool waba alwana and to me people you must learn abantu bemugoberera Bebe Cool waba alwanye n'atwala mukazi we n'azalira e Bulaaya si kyakwewaana yali anoonya future Ibula gy'anoonya right now tugenda sokolindeko ali tugendera tukola kasavu kanyama nga bwe nkuyingizamu amannya g'abantu abamu naye katumale kano mubeeramu okufuna visa Chovola yamukuba embaga Bobby yagamba nti yamukuba embaga kubanga ali anoonya visa ya mkyala we n'agenda n'olubuto n'azadire nga Trump tanajja kwaka Trump yajja ebyo bayita simanyi ba tourist babies abijjeewo naye nga yakulaza omwana wakoze eki omwana kitegeeza Bebe Cool yali anoonya future y'abaana be tugende nkuweyo omulala muganda wa Babi ewawe balina ente n'obugagga n'eddiini ali mu magye Solomon kitaawe yakola wamaanyi tokyaso woyogera kuba kulembeze world over the youngest my friend ulya kano yongera kano ogenze wala neta kano ngenda kuleeta omuntu kubanga nze nyina kati olukuso lumwogerako nze saava mama Najinda yazalira Charlton Hospital bwazalira bambejeje bazalira baketi bazalira ulya kano je yazalira yesebo bw'okimanyi gundi omumbeja gundi sanga lya mbogo eriwo omulaba awagira maniyo asyakala eriwabwe bayina olubiri kakati ngenda kugamba tetuva buvi Kakalamu kati yayagala tuti abaana bajje babiri Kakalamu olira kino tetugambye nti Bulaaya terina bizibu erina ebizibu byayo naye Kakalamu abantu abatusinga ssente abane backup position balugumayo Rwakana Rugunda Dr. New York ainawo ne clinic aina American passport tugende ku Dr. Muganga wa Victoria Muganga oyo manyi yaberanga Scarborough yaberanga eno yangamba kayeto ve Toronto ngatonafuna nzo okusigala ulira kan yangambe kisooka tova yangambe kisooka tova Toronto ngatonafuna Roza Yusuf ye muntu gwenda sembayo okusibulanga nve Kampala nange tujje tumukubireko Yusuf Asmamania atuwe kugundi kubijujuru wano kubanga Yusufu Supermania idea Yusufu kimanya ina ebifaranyi byaba president abasinga Yusufu tujja mukubirako ono omusajja we South Africa Ramaphosa ne mutaba ngabali bwiba ache kunyonyo katati bwe Kakalamu listen Kakalamu njagala kina abantu bakitegeere Kakalamu singa over one olaba woine empapula zawo nogwada katabo gete tuzirina era anti abalaze na omukazi emeka yampasa era ngasura wansi era ndo tumugabana babiri ne Keizi ko yagambe emeka yatuwasa babiri mbwe emeka yabawasa USA ndi abyawulo oli yali agenze Dubai kubulisa kefu sabyawula yagase USA ne Canada ndabuli ku mukazi omu mwena muri ate era musura wa mukuntebe bwene Keizi musura ku ntebe yemu Keizi yamisani ekyamulumye abyogera Keizi odei anti katika nkubulire kimu Kakalamu ngenda kugamba abantu bola be Uganda nzoli yangambe Makindya yankubire simu bwati namgaye bagayi bawo ngambe banjereganye nanga kaye obujja kuveyo joli okomonga bano bwalekano mbuti nane ka bench tekakyukanga ne fridge eri wali kuduka nga tebajijjanga nenga gwaze wabajja sodo mukuwa
otuna fridge eri osobola munya boti ne bamukuba ne webuzabuza nga ali awo ng'otunulidde fridge mwapa nanga naye abakujerega abo balaba bali ku mase y'abakazi bali eyo Bulaaya mase gye baliko tungenda kugamba kakalamu kati ngenda kugamba nze saayagala kino kankyogere some of us we are enjoying the ride because anyway tetwandifudde nga tetubonyebonyeeko kankigonze mu kitegeeza kankigonza mukuba kibagambye nnyo tebajja sigala ku ekyo nina abantu benjogera nabo ne bagamba ekyaleeta ono wano ate kati kakalamu let me tell you omusajja akugamba ogenda kuva wano nga yazimbye nga tozimbye ennyumba ya bbaawe gyalimu Junior ennyumba gyalimu ya bbaawe Junior gyasooka okulaga ku Junior ennyumba abakazi no kati nze Junior yajja n'abyoga n'entambi nti basulanga wange Junior nze namutwala ewaluze n'aganayo nga waliyo abalenzi kati era tukizeemu kyennyini anti kati ekitambula olaba bakisazeemu yakugaye mugwe wayingira ebintu biri ebyo ndowooza by'omulumiriza kubanga wano wabiyingira n'olyokogenda mu kyaki akatambi sikalina anti kakati wuliriza teri atakimanyi kubanga ensi yali tekimanyi nakinyonyodde abantu nti Junior buli wabeera n'abalenzi bakyankalana do you know why yasooka okukyankala naawe ati aba amanyi nti ogenda kwogera abantu nti bamuggula empanka naye kankubuulira ekintu kankubuuza ekintu kimu saagala tukiremezeemu nnyo Tasha omuwala yakugamba ki kubanga nzijukira olunaku lwetwali ewaka mu apartment ng'omuwala tayogera vidiyo endowooza gyeri Tasha nga tayogera ng'asiriikiridde nga gwagezaako okwogera yali ayogera ki Tasha tukiveeko ekyo leero oli si musajja kyebyo ddala kubanga nze saafu omuwala wamulaba lwakagamba tayagala nnyo mawulire Tasha tusonyiwe ne kwegamba you know abavubuka abo abatali bavubuka nga Junior asobola okuwasa omuwala abuzebuze ensi kyovola yagamba taata we nti nno ayagala mukazi Shiba nga kibe tasobola kufuna Shiba okisegeera kati Tasha yamuyitirirako basharomu abaana abato abatalina nnyo ssente bazadde lwaki tazaala tetwadi mulumbye nnyo naye lwaki Junior tamale tazaala yagenda nedda tebabagamba mwaka gwe yazaalibwa ndaga muntu gundi obadde ki Junior alina emyaka 32 naye lwakwanga yagambira ku 27 alina emyaka 32 nobayira bo bambaze yazaalibwa 94 ze myaka emeka 94 jejo kati choino mmanya Junior si wa myaka 27 omuvubuka owa Africa awezeza 25 oba olinda ki fe kyatulwisa awo nti ne twali tukyabala ssente okuzaala otherwise singa tukyali kyekyo nejjusa n'okwejjusa nze naye n'okuzaala nga bukyali but however kakalamu ngenda kugamba kakalamu ngenda kugamba kakalamu ngenda kugamba teriyo muntu asobola kugamba kakalamu tuli Bulaaya balina tuvuma begomba okubeera kubanga kakalamu ulira kakalamu nze n'olinsanga nga nsula ku street e Canada bukya mama we amugamba ndeetera ku mukazi emyaka 2 yakaleeta abasajja 6 ate si kyekibadde ekigendererwa bojja tyo byogera gwe buuza liro puzzle bukya mama we emyaka 2 yamugamba ndeeteraayo omukyala yakaleeta abasajja 6 kisa kya Mukama akimanyi kyovola yajja ku video n'amugamba togijjaako Junior n'amuwa n'amugamba weetaaga omulimu weetaaga omuntu goloza kisa kya Mukama ali musiru eyo video gye yavuma Junior nga bayomba ne Kasuku n'amugamba teweetaaga kwevuma na Kasuku olutalo kasalu yingiramu ebyabakyala abibuukamu mangu anti kisa kya Mukama yekisa kya Mukama yamuga tova mu video Junior kubanga akimanyi kyasobola okukola namuga tovaawo you need a job oli awo atulumirirwa tumunyiigiranga munange kakalamu kankubule tatulumirwa omanyi kyaliko kakalamu omanyi abannayuganda boonyiiza kakalamu nina kakalamu kazoe kubuuza
Kakalamu fenna tubadde awe Uganda mu byamawulire bw'okimanyi kale kangugereze nyina bannamawulire abali awo ku ground bonna be kungulu bakulaga nti fe tusibano mu pate kuzina wadi tuli bakabi kwata ni mulodi omukuba wano lawo wanaddayo nesa Abu Kawenja yajjano naddayo Abu Kawenja lwachaddayo emyaka gya Abu Kawenja wadde ni mulodi alabika ng'omukulu si mukulu Abu Kawenja banne tukkiriza akuze ebirwadde byayina biwera naye okwate ni mulodi anyumira t-shirt ya white gomanyi nga balakeri wali abadde abogerako bajefu bajje Canada kulaba show ya Blue ya Gondi ya Chris Brown inze era kati ndiyo minja muvuma buli sheberano kati ticket tuina zigula nga wayibulayo na mwaka nezibeerawo tuba na lukalala tuti omusajja atadde mu visa family nga y'abantu 10 kati gowoli oli ku kyoto kibayita obulamu Kakalamu si kuba Uganda kugenda muzina awadi na kunywa bia kati omanyi lwaki ebivulu bibeera mu Serena abantu bakoye ebivulu bibeera wali ku Cricket Oval baagala yekipe Serena wenegwawo nga banoonya ebikola nga badda waabwe wano woli bonooko okulaba ebivulu ng'ogenda birabako e London kubanga yo omusajja ayogeza maanyi okimanyi nti no Kakalamu okimanyi nti yagusala Kakalamu wano okimanyi nti no woli omanyi omuntu Kakalamu okimanyi woli wano n'owookera n'ogamba emusiriki nti owa emusiriki nzijako Netherland awo n'otuuka Netherland n'omugaye Rich siddayo ngenda kuwano omanyi nti Rich takugoba amanya nti wano oli mu Canada tugenda mukalubiza tu you are eligible to work there nga bo nabo bajja wano omuntu alina obutuuze bwa Europe kastajja wano nafuna omulimu ne waba mukwano gwa namuga mpandika ebbaluwa nti ompadde omulimu permanent piano eryo giraba jeba omuntu najja mu Europe wa nga wa European person nafuna ebbaluwa nga bamuwadde omulimu gwa permanent gyatwala ku migration fact Ricky yabuuziza Balamu ebibuuzo ebirungi ebiri nga akozesa professionalism kakati nno si Balamu ogwendowooza guweddewo gutyo Balamu sibiraba kasa yalwimba Pretend Nicole mulete Canada ogwo guweddewo gutyo era Kakalamu kiri ekyalwi kyo omanyi lwaki nkigambye Kakalamu teri yategomba kutambula kasankuletere kano Ibula soko wamujje who knew kukwepanka mafandali kwenyinyibwa kwa kyamagero tiasobola okuyingira Australia awo n'asooka akasiba kyamagero yagenze n'akoma ogomanye gye myezi kyabadde agenzo kima nkikugambe ati nkugamba obimanye ebintu bya Uganda byakolewa Maibula kati kigamba abantu bakitegeere n'ensere sokosirika nkinyonyole kino kiri so essential omuntu avaawo n'aleka omulimu gwe n'amanya agenda kugufiirwa agenze kukima future asobola okubanga agamye ne baby mama gwe sokondeke waliwo wali ampa obutuuze n'akima pyala ye n'abeerawo emyezi 8 nga gyakima gwamanye abantu Kakalamu manyi bantu bameka kati ne wano bwoba olina abantu nga kati abo ba Muhammad Nsereko akola omukolo kubanga UK bagamba mulina kudda mu nsi eyo ne mukola omukolo omukazi najja naye nga okimanyi kiri ekintu tekiri real ne mukola omukolo ne guggwa kati olaba Muhammad Nsereko avuma buli kimu lwa nsonga abamaze sekiwalinga obulamu bwe n'abaana be abali gundi nambalesi okitegedde kati Kakalamu ng'okyawuliriza bano ba junior babikula buutu manya nti nno nabo beegomba anti gwe tewabeera naye kituufu nze nabeera naye bonna abalenzi babeera nabo okubuuza kino ekya Tasha kuba kye nalaba nenga naye omusajja ono Tasha kati kankubuuza ekibuuzo ani atasobola kuzaala mwoyo muwala Tasha nga wamulaba yali muto muwala mulungi yasasula anti gwe waliwo gwomanyi byangamba twejja wama bwe omuwala nga aganya okunyega ekigambo junior nga video gyeri yasasula ennyumba awo ku apartment yali nyumba kage yali yawasa junior yaleze obuzi wa ku apartment we twali ekyanja yali apartment yoyo muwala na muganda we sister we nayira
Awala bekyanja emusikasi wetwali bwet. Ku nyumba za Tango Doi. Yes, ku nyumba awaliwo obuyumba bwa ttaka bwa Tango Doi. Tango Doi wachikuwa mwe NRM ngamaze okubba nazimbawo ya party. Hey. Kubunaku Tango Doi bwe yalina obumanyi ne kati 9 cent era nze namulaba twalinga yamala kubba kati gwe bwe yabbawo nakola Tango Doi nakola apartment Tasha apangisawo ne sister we bamitani siri era kyovola ba sister we yewunyanga nti naye ono omusajja eyajja obuuza atakola mirimu gya kisajja talina kaagula wano Tasha tugenda okujja okwegayira Tasha asonyiwe Junior bwenkitegeera tayira kati gwe bakuoyo omuwala gwe walaba oyo omuwala a calm girl, a beautiful girl atudde yasasula yakola buli gwe kyali anyize ngaga naye naye omuntu gwe munsiba naye tasobola nakunyambula nika naye nga kituufu kyekirindi weddayo n'olaba embeera nga bwe yali mu nnyumba era nayagala nnyo ekikubuuza alabanga omuwala akwekubako nnyo okunyinyonnyola nga akwekubako nnyo neŋŋamba naye kiki ekituufu ekigenda mu maaso kyongere kubanga wali twasooka mwegayirya ffenna kati wali mu ddiiro kati omuwala anoonya kagamba ffenna nga we yatulaba nga tayagala kuswaza Junior kati nagaba bannange nga tayagala kati ye naakola kinamulekera obulamu bwe kati nno nze nja kujjayo akantu akamu oba olabika obirina kuba omuwala yakwekubako nnyo gw'omanyi nti nno okyakubye oyo Junior biri bye yajja ku mawulire gw'okimanyi nti bamusanga ne musajja munne ku buliri ebyo ngera bisalamu tosalamu kintu ati kati ekintu kirina gundu neyamukuba nno kati ate sono si mukazi nedda naawe nedda era okujja ku mawulire ago Junior yeebaze nnyo Kafuko okubikkirira si muwala era omuwala Tasha takubanko ku Junior mumulimba kati ojobuze Kafuko Tasha takubanko nkugamba ebyaddala bwe ku byokusaaga takubanko Junior bana Junior yali mukwano gwange wano kino Tasha takubangako Junior oli bamukuba bibye na musajja munne we ekyo kinene kisisiwaza n'okusisiwaza pennange mwe abatakimanyi waliwo baali bapangisa mu kikomera bonna abantu bakimanyi juke baali bamaze okuva ku nyumba za Tango Doi bagenda waliwo ekyo kikomera ekyengera nga tanali kudda kyengera jukire ebye bavaawo omuwala oyo akizuula nti ono aliko obuki obulemu kubanga Junior tamale Junior aliko obulemu kati omuwala agenda apangisa ava ku apartment waliwo ennyumba kati of course nga womanyi ebyokugira Junior alina okubuzaabuza okulaga abantu nti alina omukazi nga omanyi bambi abawala afunye ekisumuluzo oyo omuwala Tasha si yakuba Junior musajja abo bakafuko babimanyi ab'NBS babibikkirira bubikkirizi era kyobula yeesooka n'agaba nange Tasha nkubye yammenye ne bajja Tasha omuwala anti ng'alaba yabalabanga abasiru abalimba nga Tasha solomugaaagala okwogera anti kiri bwe kiti yeewuunyanga gwe kakalaamu nga mugamba muli balokole nga mwewuunya omukazi tannakuba ku Junior yamukuba yali musajja bwenzi omusajja akuba Junior lwa bwenzi osekedde tujja kigenda okwera kibadde kati ebyo diro pazo byali atandise leeta kyova olaba Junior atwesookayo tugamba mbu tuli mu bikolwa eno simanyi tuli bwatu byayogera tebikwatagana kyali ayetandise ye kyakola waayawukana n'omuvubuka ye yeesooka mu maaso era kyova abigula kyova olaba eyo vidiyo gy'otaddeko maama we alwana nnyo Junior atese akole ki ne technology yajja Junior walifuna nga alina gwakudde bajja mujja mu ndowooza amazzi bagateeke muntu azaale kubanga okumanya omwana oyo alimba yagamba bagenda kunsiba nyina omwana bitensi yonna n'ekikkiriza navayo nayogera kuba Junior talina mwana baganda be balina abaana ba John n'oli omuganda gwe nalaba taata watulaga ennyo omujjukiro yamuzaala kundi wa Kaseese oyo Guy omukakamu bannange nange naye ate oluusi babeera bamuvuddeko n'atinkuula kyekizibu kye tulina naye kati yavudde ku tulaba kyavuddewo ate tandika tuwambalinya yeesookayo tugamba nti batuggula empanka
kubanga amanyi tujja kyogera nze sirina bwino naye nzikiriza nti gwe wabeera naye buuza abantu buuza liro puzzle Bruno ke batya buti kwogera kubanga cheka batya tebalina sente tebalina attachment kaliro puzzle mayiro asiriro puzzle ayogera kwa kaliro puzzle we nalem akimanyi manyina myalo nawe unoleeta ono nange ndeta be nalem bang kati bano batya okwogera era ekiyambye Junior kubanga ye mukazi singa yali musajja singa bamuwabira dda era yegomba which is okay kubanga kati mama we wuya amugamba emyaka 2 amuletera omukazi ate nekyababa tekikwatirira nnyo byasimbadde nkuwaako buwi atino kireeta mama wagambye embuleta yo ku mukazi n'akikkaatiriza nti okola eno interview nga Faruko yakola da interview nga kwata Tasha yamutwala ewuwe wa mama Tasha ebyonna Tasha yali business kubikka kulaga nti alina omuwala nze mmanyeko bagaya abali bwe batyo nga yagenda n'alaga family ye gunno kakala moli awo nyina gayi yakuba n'embaga nenga akuba embaga mukazi n'alaga ensi nga walina omukazi nga tabeera nkona mukazi gozanyisa Junior Junior yakutabula Junior yeewunya nze ebintu biri mu ensi bye yali tamanyi ku Junior ekyo n'ekirala yagwa pepa zemakere era woba oyagala okumanya ebya Junior bibuuze omuvubuka oyo Dr. Hebu yagwa nekyenkugamba yakyogera ne Kasuku one time nti nze bannaye kyantwala mu psychology simanya nentuka nengwa pepa nakolanga bwe nti yatandika obyogera ebya ddala mumbuuze yayitira mugundi ki my brother twali tetugenderedde kuleeta bino naye ekizibu kyetukulinako eba kyennina naawe buli omu tamanyi boundary ejyakumanya Kakalamu oli wano oluusi tusirika ne tukwesaniwa n'otukiyiwa Kakalamu omanyi kyetugenda okukola omwaka ogujja emeka simuwulirangako kale Kakalamu nze nindako teri maama wange wasobola tuula wansi ng'atudde wansi n'alaba emeka nawulira mbu mutabani we yafumbirwa emeka nze nkuleke nedda tekijja kusoboka nawe olina abazadde bo naffe tulina abaaki ne kakati Kakalamu n'omwana bw'atabigulangako kati gwe obemeka omuntu omukazi atuwasa nekiriki kati nkuleka mukazi mbwemega obemeka atulija talierabira byayogera omwaka ogwedde lyakomyawola kati omanyi oyo emeka waliwo omusajja emeka awazaliwo omukazi yabawasa ne keizi omusula mweka keizi andi newali tayawula USA ku Canada so my brother mpaka nga twefunye tukoze boundary buli omu n'amanya wakoma omwaka ogujja nti twali bakwano bote tujja kijjawo nti tulina watugattako era tetujja kijjawo nti naye tuna kyetwa omwaka ogujja ntegeka trip first trip egenda kuba Cuba era njibagambye ne Ibura abanaatwegattako bw'oba oli nnyo agire tuyambe taking a control Kakalamu tayagala gamba bakaye wanga abasajja bano bantu bange ate mwina muli bantu bange ne ate twemanyi that's the problem sina buzibu bachalibo bajevuna nnyo kwentu mugenda kubeera bro twakibadda wetukimeki kale tukigambe tunaba kimekinga but wetukimekinga there is no way jesobola okulaba nga you're lacking something irengano kikukozi nange tulina wetwekwata Kakalamu kankubuuze Kakalamu okujja Canada tewatunda poloti that's the thing walwe yagitunda yeah so bro we understand olabika okubanga you have something ekikuliko naffe bakisabire agende wapasa kanji wapasa to muserwa dala yala kutegezaako nti bano boolina yeffe baganda bo kati kikirize gomanyi nti woyogera ekibi ekisiru gomanyi nti no Junior singa buli wiki tumusindikayo otwegatta wano ng'afuna ya 3 ng'ali happy that's how we ended up but tetukigana nti you are our brother you have to first sit down wabanga nga tulina kwesabirigana because tuli mu generation yemu naawe tetwagala kugulubana naawe yefa basawa no kugulya kamera tujikuweereza n'otandika YouTube mufo kyokegaira tulizawe dawo kugulubana n'abantu abalala kumujjanjaba omunyo nemwe kamba buli kakati Junior nzonda banze sogera nnyo na Sendi nemuwa amagezi yandi yombe na Jenkins na Sendi you know why
obuloza be bantu babeeramu ko awaliwo bannanga ebyo ku YouTube naye waliwo ekisukka singa teyali junior nga muntu mulala yavuma sente oba ne junior you cannot kati omusajja kati ojavuma Jenkins yagamba mu Jenkins alina wabeera omusajja azimba ku mazzi omusajja Jenkins is in his fullness of life nze gwasimanyi sendi banze siri nnyonnyo driven by omuntu atandika ku bintu bya kitaawe but tosubira kugenda awo no mwana kati omusajja ali kuje oli omusajja Jenkins ayambala binu kubeera awo mu happy life ye oba zokkola batase akulidde ku lubaga ku Dowinton nze nkugambye twasulanga nakase tukirya family yaba Jenkins ojokole program njenji kunnyonnyole olwegura olaba ku Dowinton fe tuvuganga obugali okudde no kushimoni ngaba teacher bonna bajje ku National Theatre kwa wantu nze Kampala bannange yakyuka nze balinga bagikuba bomu je nakulandaba abo bamukasa nga yeze family golaba ku Dowinton nga ze family ngundi vezili yawo bane Jenkins tukubuzizaako nnyo Simon munene wo mu kibuga abantu batukubidde ne batugamba nti nalabi baluwa ya musajja waffe gwentera okulaba nina gwe ngoberere nnyo ng'awandiise omuko gw'ebbaluwa bweguti omuwanvu tugenda kugenda walala nnyo wonna nakangubiri omu ku bantu abatugamba tufiire mu nnyonyi nga tujja Katonda danyamba nentuuka mirembe nakangubi abantu oluvannyuma bamaze omukuba abantu ne baŋŋamba nti bamukubye munno ndowooza bakimanyidde ddala nti nze ne Nakangubi tetukwatagana ate nga naye bakimanyi nti naawe tokwatagana ne Nakangubi era nafunye vidiyo ze nga kikulu kati nze sijja kugamba nze nalabye nga gwe bataakubye era nagambye kati anti enkubi anti kati gwe ngeri gy'obadde olaba vidiyo newuunya omukazi omusajja abasajja babiri okuba omuntu n'atatalantuka tewategedde ddayo olabe vidiyo eyo emabega we yansanga ku Papazi Sport abo baddankani be bamutaasa kulwana yansanga ku Papazi Sport n'atandika okundalukiramu munnange sitera kuvaako nina tunuulira wansi nga newe nkisamba nekigwe kubuulira amazima omulwadde ajjawona Papazi Sport waggulu ekikazi kinneereesemu siina kyenkikoze ntudde ejja kukuba n'ekitumya neŋŋamba naye kino weerinnya nekigwa eri wansi sibaawo tekinvaako ekikuwa omaye we mba naalwana nkankanirira musungu ne kujja kasana tandikola nga tandise okukankanya ne mmanyi ono agenda kusambwa ono saawa yonna agenda kulinnya waliwo akantu awo fetwaliranga waggulu bwetu waggulu awo nekineerenga kimpadde ne space wenkirinyira omugere kigweyo nasirikira abo baddankani ebangamba kakkankeera papa nankubira kati waliwo akavubuka akaali kakwata akatambi ka TikTok yajja nakuoba nekakwata akatambi nze nga siraba tuli tutudde tulina mu kulya mmere nakwata ngendo laba enkeera bataddeyo akatambi kati papa kwekunkubira naŋŋamba sooka ojje ku mulimu niŋŋenda nemusisinkana naŋŋamba kati restauranti yange mugifudde ekitagasa buli kanaku mulwanirawo mukola biki oli akalwana kubanze musajja wa bulijjo nzija nendira naye bwe bukyobeera wali owuliddeko nti nti nedda nenga nenadde nnyinda musamba wallahi yali agenda kunsamba aveeyo wadda akomewo omukono manye nti ankubye nenawulira nga obusungu bunninnye nga njagala kumulinnya gweyo akatandike nalabye tebamusambyemu kati ngenda kugamba kati gwewulira otya kakalamu wawulira bwengenda kugamba sekubuga asobola okuba ng'akola n'erikyalo eryo ng'akola lwa nnaku nga naye agamba owaayi balyose ne balikuba muli kakkane nga nnaku yansi ekozesa senkubuga ebyo gwolowooza bonna bakola ne Dr. Tyamale kubukedde basanyufu kati Dr. Tyamale yina abadde agamba ate babise full figure olwedde bamubika
naga nti atanaba kufa akyali negwe bombi okusaga emune kakalamu bombi okusaga bamukubye ebyallo nno tosobola genda bamukubye kano ka video ko walabye nga bamukubye dda juke boda bamukuba n'atomera emmotoka nadda kati mwe kye mutaategedde kuba omuntu tomera emmotoka komawo ku full figure engeri bunaku gyatulaga nti wa ghetto youth akola bino omwana yasose n'atambula mu kkobo ati nasooka jja n'abuuka nga wobuuka ziri dabo kiki wazirabi kati oyo namulabye bwenti negamba takubye bulungi mumwala natagona gwe mumwala anti gwe walabye video nga full figure yagudde dda neyeyolayoola babadde bamaliriza ekituufu kyo kiri nti buli atuviireyo tugenda muviirayo tetukyatira muntu full figure ebbaluwa ziwandiikibwe ne video zikolebwe atandika okuba bw'ati si wa kitalo full figure akeera n'akolera mu nnuwa ye yenkadde video n'ayogera naawe mula byonna byayagala ensi si nsanyufu ku ggwe omanyi kakalaamu kasita brandi yo giforcing nze ku bantu ng'abantu bakutya buti mbu nze Museveni nze Sale nze bitaye full figure but at the end of the day emyaka 5 down on the road ng'okyalimba kalina eri amakindi yange full figure kataye agambe nti climax ye wewe atandise kikuba ng'akize lulena amulumba namuga togendayo tokisussa anyway ensonga eyo twagadde tugimalirize nti abantu abatuweereza obuvidiyo tubyebaza era naffe twakirabye ekyo kitulaga nti no mukyatulowoozaako nze abampeerezanga nti ngenda kufiira mu nnyonyi natuuka bulungi era yayogeranga ebintu bingi era abadde ajjanga ate abadde yasirikamuuko ennaku zino era tulabika busungu bukomyewo bukomi adde yatuleka abadde atuliko ye junior ne junior naye ategedde waagwa kati ebisigadde nga bwe twemanyako akaseera akalala muyitereeze tutereere tutandike wemuba mukyetaaga otherwise tetugenda kutira muntu yenna ku liiso emikutu gye mulina tugirina bye musobola okwogera tusobola obyogera n'okubiwandiika ne tubiwandiika yessebo olupapula lw'amawulire tululina wano Spotlight News lusinzira wano ne lwambuka so mu mbeera yonna tumanyi nti alina ekitone obuti bwe mulina buli advanced n'okusinga obwammuwa tusobola obutuulamu buli kye mukola bamanyi tutuula mu buti yessebo so tukwebaza naawe okubeera omuzira kubanga waliwo bitasobola kwogera n'ovaayo n'obyogera yabadde katigondo yabadde ewasisa maculenti kitigondo yalingiza omunaasi maculenti yalingiza omunaani anyway banene yekati banenzirewa mangu tudduke tugende of course kati tugenda kumaliriza ne kaadi zino mangu tugende tumalirize ne Sauda Madada ne muganda Bobby Giant tebamuwadde era be bamu ku bantu be balumirirwa ne bagamba naye ekibiira kyowagira kyagalani ababakoledde okubafiirako temubafaako. Bobby Giant alina akavidiyo kena mulaba misajja atunga enkuba emukuba nga taddemu akayimba Julius the marriage semali bikoze bitya the bad man from Kamocha temwamuwadde era kituufu. Kankubuuze kakalamu kankubuuze Bobby Giant asinga omukyala nakwedde tetulaba mutuuka kwenda kwedde tukyali ku Bobby Giant muganda nene family yo nene mutaji muganda wani Sauda Madada si muganda bunene banene bunene gundi ulire nane mujivo omukazi nakwedde Luganda omukazi nakwedde yawangula akalulu emirundi 2 gomanyo obulumi obuli awo oyo tujja atafaayo sigala nti bamyeka nengamba nasigala mu nupu ng'asirise atuka okutambula ng'agende n'omukulembeze Netherland emirundi egi gomanyo okulaba akalulu ka district ensi yonna neekwata ku mutwe ewaffe ekayunga waliwo yangamba wano nangamba
Nesinga nawe oli wano singa naye bagenda kuba ku kadi ate bandogere yabeka obeka nga bandi kuloza kudogere bye kayungo ekirala nkuleetera kankubuuze ekibuuzo Edi Mutwe gwe basibye emyezi emeka wakati jigenda mukaaga kati gino naye tetunagattako giri kalangala twala tugende ekibuuzo Bobby Giant zonna lero gwoleeta asinga Eddi yawe Edi Mutwe gwe mwana bino ebintu by'ennupu bya ddala tuli ku Edi Mutwe alese abaana be nge natuli muwala wa Edi Mutwe n'amaziga ne gajje bwe tinga akakana kakuze tukalaba laavu y'omwana nalaba yali Nisenno yawandiika nga Shiba azadde n'agamba Shiba ogenda kati kutegeera wali tonnategeera love kozadde ogenda kutegeera kibayita real love Shiba kukwepanga koko tumanyi olaba akwata omwana wa aliko n'abakumi n'amuleeta ku stage that is love kyeta nabafuna natunira muwala wa Edi Mutwe ng'akaaba n'ebyengenge nange ne bijja because ntegeera kye bayita omwana wetwogerera Edi Mutwe omusajja yali mu bibye kwagala Bobi Wine kumuggala kola ki emyezi mukaaga kati Edi Mutwe singa ali mu saluni ye mukaaga ali mukomera bw'oli ku Bobby Giant ne mukaaga komera Edi Mutwe come to think tiyebaka wansi mukyuka ekomera webaka bwoti ono akuddirira omutwe n'aguteeka eri oli addako omutwe n'aguteeka eno because tewali space bebaka wansi nze nina allergy negwe manyi nti mwebase wansi bakuwa kabulangiti oba kabituli kayiri kato ino kakuuma kwatofuluma nga tokawaddeyo kabulangiti ako Edi Mutwe omusajja munene kaba kampi genda mutoye ng'eriemu abantu nga 10 ruumu temusaana kwebika actually kabulangiti okala wansi kubanga ebbugumu liba lingi Edi Mutwe yali kinyozi ali mu esa ayina ka TV ke ayina ki myezi katubala mukaaga kati ng'oli atwasamira nti teyafunye kaadi Sibitoka Sibitoka ayina n'ebifaananyi eby'emabega ali kupima oyo Sibitoka agira agenda ayogereza Patricia City Alosa amukomerewo kadi ya nupaso kagireko ayina ebifaananyi ebikadde eruwa nga yakola n'agamba Bobby janguuka eno ofugeyo kozokove mu tia gasi Bobby eno nga tetukuwulira keeka akatambi ng'ovaawo omanyira mboyagala kadi gasiya kisekereza nakyo bakisinziddeko royalite kakalaamu nkiddamu twagala abantu obusiru yeetola naga Bobby Wine oli eyo bakuba tia gasi eno oli abo nga tojjaja amafuge kuba eno nga tewali yadde nga tewali amalala gaabwe ogirobeeramu abo bagundi simanyani nga we muli awo genda yakubise ebipande bingi akubise Patricia ajja muddiza Sauda Madada yakubise ebipande njajja kwoyo tukyamaliriza oli Sidi Tooka simanyi Sibbi oyo ye Sibbi Sidi Tooka oyo agira abeereeyo kambabuulire temujja kumanyira bantu mumanyira buli omu ajje let me tell you nze nyina omuntu n'omulala gwe nasanyuse n'ayogera n'ekintu n'agamba nze kati olaba Jacob yafunye card everyone was happy yakoze interview yasoose n'agamba bannange nategeera ensobi yange one bwe nzija ku media kuno nga nkola analysis my first priority is to defend the party kyenali sitakola bwe bansaasidde ne bampa card bannaye kambabule ndi musanyufu sijja balimba kubanga mbadde neraliikirya kyembadde nkoleso era interview gyasoose kweni BS ng'agenze kuyabya abayimbi ayambadde saati ya nope yagijeeyo kati waba Jacob omuntu because nze Jacob lwa kale alinamu kale eggume biki ningo omusajja wadde mabbali akugamba naye kaye olaba nze Bobby mwagala lwakuba oli yanyiza onanyiza osegera kati ate Jacob jukira mu kino tubadde ku radio kimanyi nti bapresenta abeera mu kino ekyokwematira nti ono muyimbi yalinga ndeeta ennyimba ze naye nzikuba waliwo n'ekyomuyimbi nze njagala muyimbi gundi kati Jacob ne Juliana kati Jacob tosobola bawula ne Juliana ate oyina kyomugamba mb'oli ayina kyakola ku Juliana kati Jacob
nayagadde nnyo interview ye. I was happy Jacob ofuna kadi eyo nganze kubanga gaye ali mu saabagabo eyo gye bayiteeyo Jacob gyali oli omusajja wa DP katwewungu alinga mpuuga beematira beemanyi bakola batya bagaba royalty na ku ground gye tugenda ebyobufuzi byonna gye tugenda ku byobufuzi bya Uganda tunoonya bantu bali royo ku kibiina olaba Kadaga teri muntu no opposition atalumiddwa ku kintu Kadaga kye bamukoze ne ebyeddala wodde mebega wa General Museveni akugamba ono n'Anita asobola okunzibira ssente asobola okumpisizawo amateeka g'embwa asobola okukola kati ye Museveni ayagala bidomola era yagamba nayo kiba kidomola mu kimpe so ate Kadaga ali ku principle ensi yonna yatidde nga Kadaga bamukoze kibamukoze naye kyaba negwe nga kano ate mbadde sikalabanga yetaga ka viera wa kana ate ka kabi bannange simayina je kali abakulembera tate yabakulembedde naye kano ate kano abantu bafuna omukisa ne babirabako juzi balaba ne yali ambadde skati omusajja emabega leira ne bagamba nti ate ne emabega yali ambadde skati kati ne negwe kano mbadde sikalabangako tukanoonyeko ku Google tulabe naye tukamanyi linnya osobola kagamba akevuga kokka akamanyi waliwo abakalabye abakamanyi erinnya musobola katubulira kati bali bategedde ntuba mu residential n'abaana bavuga gundi enguudo z'e Kampala baaba naye enguudo z'e Kampala newunya n'okwewunya enguudo z'e Kampala era kati fe abalina ku nzija eza chorus fe tunaakagula baketolozaawo embwa yeringa ekibe kati ssebo gundi y'obwana tugende ku mboozi Giant Bobby musooke musirikeko kati gokimanyi tanaba kwogera abantu anti bamwogerera ye basirike kakodyo ayiteeri Sauda Madada at last ye Mrs. Card yenga ye tosobola kuddira Shamim Malende n'oba tomwagala oyo omukazi kyakoze kyalina okukola nga MP wa Kampala Kampala tetwagala batuziikirako mbumbu njagala MP anziikireko ng'ebyalo Kampala njagala MP mukuta abasubuzaze abaana ba Nupu makomera ze because that service it can cost Nupu a lot of money omukazi yeewuba gye yeewuba gwokedde omuvumye naye nga gwovuma gwe gwowagira nalabako yo omukyala ng'ayimiridde mu gundi ya KCCA nga bagoba lukwago gw'oli mu kuvuma Shamim Malende kati empisa royalty bimatalinga right now kati kirabika kyatiisiza ne Zahara ekyo Zahara Luyimba omanyi lwaki banaamuwa anti wuliriza Kampala twagala muntu nga lawyer kugaba ensonga na Malende but nkuwe the reality ekyokubiri bannange tetujja kwerabira kati nze kankubule kiringanga kati Mmengo tugisirikiridde busiriikirizi ekyo wakyogera olito kikomye era nkiddamu kimala nkiddamu bakitegeera era gundi muzeeyi gundi yankubidde entege eri gundi comment gye nakola ku mumbejja anti wuliriza nedda omanyi nakikola bukozi nenga temukiddamu tubagumiikiriza ekimala kaakati wuliriza kati gundi tugenda okulabira royalty kale kyembadde njagala okuleeta kiriwe kiti okumiwa kwa Shamim kwa gundi kwa za ayo omukazi Sauda Madada isana indicator nti ne Zahara talina yadda akubiza ebipande emitwalo 7 kati ngenda ne waba akubiza 10 diru ze Kampala tozulira kati ngenda nchogeranga akire kinene westi kwa president ngenda chogeranga sitidde ngobo tunodde wali kantunule wano olunaku ne bamala bawa oyo mukyala ani oyo gwe mugamba saganze mwogero oyo wa KCCA card abantu bajja kuba bali era ojja kwewuunya yenna ina anagira mu kibiina ekirala ajja mukuba teeka waaga Malende omulaba Malende nze nkubuulidde royalty matters kyetunoonya tu gwe royalty wali owuliddeko Malende ng'ayogera ebintu nga bya Joyce baagala eyo omuzungu waffe obwedde akutta omukazi oli omukazi oli yayambuse waggulu mu Nigeria by the way naye nga
yali anguza benzi nakugamba atogula benzi atani twamugamba gitwale Rongo my brother did I tell you that I'm selling this otegedde njagala kubire omulanga abantu batafunye card twajja okuwagira enkyukakyuka yes nange nandiyagadde nze nasooka nno okulangira okwesimba kampala and I was serious by the way neyisima yerangiridde yisima n'alyoka ajja nga alabye kunze nga ndi serious nze bebe yakubira nanga yali agaguze bebe yangamba kakati gwe kaye omanyi wali oyogera ebintu ebyo nga sitegeera naye kati nategeera omanyi engeri gyagala okwesimba ku bwa Kampala MP ensonga lwaki ompisaamu ezo eggaali ze ne kaccaliko kakati tewali buzibu naye kankulinde engeri gy'ononsabamu akalulu omanyi nti nnonderaawo konze mbadde sikimanyi naye mpa akalulu ate awo mu kwetunda awo ani igwe awo oli kasosi sinkana kati nedda no ngaddirwe neetonda nga nsinkanye omusajja gwe nayita Bobi Wine ate kiki otegeeza oyo saaganye tugende wala nnyo tugenda wala nnyo kati kaadi tulinda kati za MP ogenda kulaba bagenda tewaliwo gomanyi netunze okola babacu nenda kukola babacu nga kaadi za MP wewe gwe njagala bamme kaadi oba bamulangirire neri tugikumye oli omusiru njagala balangirire nti ate gwe tugikumye bummi ani oyo ze mwana kati nze bana inupu waliwo omuntu ali ku luguudo olwo ogenda mu bende mukazi musajja oboge ove Kampala noyitawe Nateete noleegaawo ng'ogenda tuuka Mityana mukazi musajja mukazi jagala bwe tugikumye nja kusanyuka baddaki naye sebo aji Latifu Sebagala oyo atulekemu bamuweya mmeeyo omwaka ekisajja ekiwedde ninako katono wadde kyayogera ku kadi Remi yuno chairman waffe chairman wakonga mulabe Remi ebyaddala nze sogera nkono oyo omukulu gwe bayita Magala ye Magala gwe basiba teacher yawangudde bwa road council Umaru Magala naye ebyaddala omusajja teacher professional one yabadde yani buli muntu yenna yasanyukidde Umaru Magala Umaru Magala bamukwata ne bamusiba emyezi emeka nga bamutacyalinze nno tuli ku teacher nga tabyesibamu teacher graduate professional teacher Umaru Magala n'atuuka okwesimba ku bwemupi nalukola n'awangula n'akwata akazira n'agakati okuva leero tuli gwa nalukola ensi yonna n'esirika ne bannange ensi wekyaliwo abantu balamu nga Umaru Magala n'ayagala okujja kuba mmeeya ne bamunnyonnyola professional nze kyemmanyi Umaru Magala asinga ne Ssenyonjo if I'm not mistaken ebitabo ne bamunnyonnyola ne bamugamba omanyi Umaru Magala tukyetaaga abantu be bati naye tandika kwa road council n'awuliriza kye bayita royalty Umaru Magala ayina zi degrees ez'obusomesa nakkiriza atandika kwa road council ng'ondeetera bali simanya giant wiki Achaliyo munene asinga kibiina ekyo nakyo kikulu naye kati ekiriwo ekyo owulira Remi kyagamba Remi naye alina tuula kubanga Remi ku nsonga za kaadi ezo tugenda funayo program enteeketeeke atule ku kaadi yajja kunnyonnyola oba tusooke tulinda ekyeyo mu kituuke byonna bijja kuggwayo nze kugabe beemu tukyalinze olomba etagenda funa kati kankubule twogera kandi ebipala nyinga 7 ono Bobi yajja wano naye wanoonyayo ekifaananyi ng'ali yekka nga tewaliyo ekisiikizo kya Remi emabega ayinza obutakiraba Remi engeri gy'emukuba ebifaananyi omusajja ne waba agamba kulya kucu akikubako mu angeno sagandi ngagundi egizi so ayina amaanyi bwana Latifu Sebagala omwaka kyemujjukirako nti kamiliyoni nga bamummye kaadi eya mmeeya baagimuwa n'amala n'awandukamu awo we namugirako ningamba omusajja ono kati ekirungi ono akyogedde gomanyi kyekitegeeza manyi kye baali bamaze okukola bamuwabala dimeeya baali babaze n'amala n'awandukamu ng'akibakola okwerekereza okuwa kamiliyoni kaadi n'agiwa Latifu n'awandukamu kati atukaabira
Nengoma inti Latifu yagwa ne Kawempe waliye Kawempe Sserunjogi nze otyanga omuntu nga si musiraamu n'akwata Kawempe ne bamongera ekisanja ku kisanja Sserunjogi nze mbadde obwayise wallahi ng'olina kuba musiraamu naye olaba n'abasiraamu bagamba naye waye kati wo Sserunjogi kwa Sserunjogi mulokole bonna bakimanyi mukyala we asabira wali ku Shanef Church naye olaba Sserunjogi akukuba akalune ku muzikiti yakuba batabula akalulu nga bagundi bo Sserunjogi nga ava kubwa kansala lwaki Sserunjogi ajanaga bannange luno lw'oluguudo lutulemye tetuyinaawo ssente nakiteekawo bw'ati nagamba luno oluguudo lutuumye Zebbula kanso nejja negamba nedda nagakale tulutuumi yoyo waddembe kati abantu babadde ba mirundi 3 abasinze okusawundinga Latifu Ssebaggala yagambye ajje ojja kuwulira oyo alina gasomeralo kati nkunyonnyola bagambye Latifu alemere mu kalwabe NRM akendeeze ku nambazi za ono gwe badde Sserunjogi kati babeerawo Auton Kasolo Wanswengere yali Wanswengere Jinja kati oyo wena yagambye bagenda mukuba manyi galina tabamunyumize welindako Kasolo bagenda mukuba anoonye n'akasolo ke nga takalaba kale omuntu ng'agamba mbu agenda kiwedde baba tugenda komaawo kale kasolo yavadda mu mbeera abankumire babayi The Answer Channel, a solution to every situation.